Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi. N'ekirala likinga video. Kati olunaku lw'olero njagadde twogere ku nsonga yaffe eyo ey'omusajja omukomole n'atali mukomole. Tugere ku nsonga yaffe eyo ey'omusajja omukomole n'atali mukomole. Aliwo asinga okunyumisa ekintu oba aliwo asinga okubeera n'omukwano ogwo gwasobola okulaga mukyala we mu nsonga eyo ng'atandise ensonga, omukyala n'anyumirwa, omukyala n'awulira nga mbutuufu omusajja ono musufu oba ono omusajja wa njawulo. Njagala twogere ku nsonga eyo. Okusookera ddala kye njagala obbagambamu abakyala, ensonga eyo teriiko mukomole n'atali mukomole. Ekintu ky'okunyumisa oba ekyokumanya ensonga ezo kiva ku musajja. Kiva ku musajja oyo oba mukomole oba si mukomole, kiva ku musajja oyo kumanya kwe, engeri gy'amanyiimu kibayita eby'omukwano. Kitegeera bulungi nnyo. Kyobalaba nti nabadde n'ensonga lwaki nayagadde nsooke nkibabuuze. Mwenna abakyala abasinga temufuna mukwano ogw'omukwano omutuufu mu nsonga eyo ey'omu kisenge. Temufuna mukwano mutuufu abasinga, mwenna abakyala abasinga. Kyoba mulaba nga kwegamba oli ababuuza ekibuuzo, kati ng'ekibuuzo ng'ekyo kye nababuuzizza, nga mwenna mutunuulidde ekintu ekikimu, nti omusajja omusale abeera alabika bulungi, nti omusajja omusale abeera wa njawulo. Kwegamba mwe mutunuulira ebintu birala nnyo nga byawukana ku nsonga eyo ey'omukwano. Mu komenti ze nafunye empitiivu nnyo ne message ku WhatsApp, nafunyemu ndowooza abakyala nga 3-4 ababadde ku nsonga entuufu, ababadde batunuulira ensonga eno ne boogera ansa entuufu eri mu nsonga eyo. Ensonga eno ansa entuufu eri nti omuntu omusale n'atali musale mu nsonga y'okunyumirwa mu abakyala, kwegamba nakukola ebintu ne bikunyumira n'owulira nga mutuufu bisufu. Ensonga eyo kisinziira ku musajja ki oyo akwebaseeko, musajja ki oyo gw'oli naye. Omusajja okugamba nti omusajja omukomole nti abeera muyonjo, nti aba alabika bulungi, ekyo kirala n'ensonga eno gye twogerako. Ekyo kibeera kirala n'ensonga eno gye twogerako. Ensonga gye twogerako ng'oli n'omusajja, omusajja oyo nga muli buliri, mutuufu omukyala n'owulira ng'omusajja ono enkola gy'akukolamu ya njawulo, ng'owulira onyumirwa. Kyoba olaba nti mwenna abakyala abasinga mwogera ekintu kimu, nti situukangako ku ntikko, simanyi ntikko bwefaanana, sirabanga ku mazzi gange, simalangako, oba mukitegeera bulungi nnyo. Abasinga temumanyi nti oba nnyumiddwa oba sinyumiddwa, abasinga temumanyi. Era kyoba olaba nti ebiseera ebisinga osobola okubeera n'omusajja w'oyo, ng'owulira omusajja byakukola bibyo, ng'owulira onyumirwa, era w'ogendako ebweru ate n'owulira ng'ate ono w'ebweru ate wanjawulo kw'ono gw'obadde naye. Kyekyo nno kiva ku muntu gw'oba naye. Osobola okubeera n'omuntu ng'owulira byakukola bikunyumira, ate n'ofuna omulala ate n'abeera kabaka, n'owulira nga ate byakukola tobifunangako, tebabikolangako. Ate n'ofuna omulala ate naye n'asukka, oba ate n'ofuna omulala ate ye nga mufu muzibu. Subira ekyomukifuna abakyala. Ofuna omusajja ng'omusajja gw'osookeddeko olaba wakabi, olaba yasinga mu by'omukwano, ate n'ofuna omulala n'ogezaako ku mulala omusajja ow'okubiri, ate n'olaba ng'asinga ku oli gw'obadde gw'asookerako. Okitegeera, n'olaba ng'asinga. Olw'ebyo byabeera akulaga. Kate n'ofuna omulala ow'okusatu, ate n'olaba ng'oyo ate mufu muzibu. N'olaba ng'ate oyo mufu muzibu. Okitegeera. Kali n'olwekyo abakyala kye njagala mumanye nti ensonga eyo teriiko musale n'atali musale, kiva ku muntu, engeri gy'aba amanyiimu ensonga eyo bwe kityo bwe kiri. Ensonga eyo nno abakyala ebasumbuwa nnyo nnyo ensonga eyo y'omukwano. Abasinga temumanyi nti mba nnyumirwa oba sinyumirwa. Kwegamba temumanyi nti omusajja alina kundaga mukwano ki nsobole okutuuka ku ntikko. Ebyo byonna temubimanyi oba mukitegeera bulungi nnyo. Kati n'olwekyo kansubira mukitekedde bulungi nnyo. Awo olina okulabira n'ogamba nti ekitegeeza kiva ku musajja tekiva ku kiri. Okitegedde bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Ekintu ky'okusala kiyamba nsonga ndala. Ezo za bulijjo ffenna tuzitegeera. Ky'obeera muyonjo, owona obuwuka bungi okukwata, owona obulwadde obwa siriimu okubaka amangu, okwegamba oba ne chance
esobola okuwona obulwadde obwo. Kati n'olwekyo kyembasaba mmwe abakyala, kyembasaba wozaala omwana oba oli musiraamu oba toli musiraamu, omwana oyo bamukomole ng'akyali muto, kijja kuba kirungi nnyo. Mukitegedde bulungi. Kati n'olwekyo ensonga eyo eva ku musajja oyo, engeri gy'amanyiimu ebintu, wabula sigamba nti omusale oba atali musale. Kiva ku musajja, oba musale oba si musale, kiva ku musajja oyo, engeri gy'amanyiimu ensonga ezo, engeri gy'amanyiimu zikwatamu, bwe kityo bwe kiri. Kiva ku musajja, engeri gy'akukwatamu gwe omukyala, engeri gy'akukolamu, engeri gy'amanyiimu ebyomukwano, engeri gy'amanyiimu okwogera naawe, engeri gy'amanyiimu okukwatamu, engeri gy'akukolamu, yeekuleetera okunyumirwa, okuwulira obulungi, okuwulira ng'ali mu ggulu, okwegamba okutuuka ekiseera n'omala n'otuuka bulungi ku ntikko oba n'olaba ku mazzi. Kiva ku musajja oyo ng'amanyi ensonga ezo ez'omu kisenge. Bwe kityo bwe kiri. Mbaagala nnyo mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi. Mubeere bulungi, mweraba.